Omukulu Ibanda ogamba otya? Sina mutawaana mugamba mutya olunaku luyitirivu nnyo era bukyambeeranga busimayo essanyu lyenfunye ng'olunaku lwaleero. Lunaku lwaleero lubadde lulungi, neebaza Katonda ku lunaku lwaleero, neebaza bannayuganda mwenna mwebale nnyo omukwano gwe nundaze n'obuwagizi, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nga Kayibanda siina kye nsobola basasula, naye oyo Katonda eyabaleese, Katonda abawadde omukisa ne mufuna ssente ezibaleeta, oyo gwe nsaba. Buli muntu ssente gy'atodde ng'agiteeka mu kivulu kyange ekya World Poco Day, Mukama Katonda ssente ze mutodde azikubiseemu emirundi 7. Olunaku lulungi nnyo, abantu balidde embizzi, abantu bakyali embizzi, nakati emmotoka zikyasomba zireeta embizzi, bagenda kulya paka ku makya. Okitegeera, njagala kwebaza abasponsazi bange naddala bakadde bange aba Vision Group, Bukedde TV, Bukedde Mbootikizi, Bukedde Olupapula, bannamawulire mwenna aba Bukedde mwebale kunjeerawo mubiri. Bano abantu tebaalize, nze naali bayise ntya ne bajja, naye abadde Bukedde TV, abadde Bukedde Radio, Bukedde Olupapula n'abapulezidenti bonna aba Bukedde Olupapula, Bukedde TV, Bukedde Radio, mwebale nnyo mwebale ddala. Era mbakakasa nti n'omwaka ogujja 2023 ate kyo kigenda kuba kiyitirivu. Babulire tugenda tweyongera mu maaso, ebintu byeyongera okukyuka. Era ku mulundi guno sizi n'obugagga obuli mu mbizzi si kuwooma kwokka, embizzi erimu ne ssente. Ngenda kutambula disitulikiti zonna eza Uganda nga tugenda tutambuza embizzi, nga twokya embizzi, abantu nga bali embizzi. Ndi ku kaweefube ow'okulaba nga embizzi ebeera ku mwanjo, ente edde emabega, embizzi ebeere mu maaso. Abantu bagamba olunaku Abantu era obedda buli ajja kyansaba, gye ntambudde yonna kye bansaba, nga basaba gavumenti etongoze olunaku luno lubeerenga lwakuwumula public holiday, ng'abantu balya buli mbizzi. Abantu kye bansabye, era nja kuwandiika ebbaluwa mpandiikire Parliament, kubanga obuyinza mbulina era n'obusobozi obuwandikira Parliament, batongoze olunaku luno World Poco Day lubeere public holiday, kubanga lunaku lukulu nnyo. Ate nga nja kikola, neebaza ofiisi ya Vice President abaddewo nnyo wano, yatumye omubaka era byaŋŋambye okuwandiika byonna ngenda biwandiika. Ne bannayuganda mubeere bagomo, World Poco Day egenda kubeera public holiday. Njagala kwebaza abayimbi abanyimbiddeko, kuba abayimbi abamu baagaana okuyimba tebayimba mu kivulu kya mbizzi. Era njagala kwebaza The New Eagles, beebale nnyo, beebalire ddala okukkiriza ne bajja bayimbe mu kivulu ky'embizzi. Kalona Ntongo, Betina Namukasa, Jamima Namatovu, Airi Namatovu, Honorable Lutaaya, MC Maswanku. Era mbakakasa nti bwe tuva wano tugenda butereve nakuwadde Prime Gardens mu the best of MC Maswanku, naye tumulaga omukwano. Njagala kwebaza aba sound, Spectrum Sound, ne bakkiriza ne bakuba mu kivulu ky'embizzi, abalala bagaana. Naye mbakakasa mmwe mujja kutuuka okuneegayirira abayimbi mwe mwagala kujja kuyimba mu kivulu ky'embizzi nga kimaze okutuuka, nga nange neewulira katumale okiwanika. Kitegeera mwenna abatulaba mwebale nnyo okutubeerera nga omwaka ku mwaka. Webale kubeererawo Kayibanda musajja wange, tubadde nnyo mu struggle, musajja wange nnyo. Olwaleero olunaku lwa Kayibanda yalufuula Uganda Folk Day.
era ayagala gavumenti ekitongoze mu butongole bagere nga balu celebratinga kiki okyogerako nga wona ajja kuba ne concept ye ajja gipresentinga kijja kusinza ku kyana presentinga saagala mulya kirimi yamuwa obudde amale kuteekateeka kyayagala okukola aze onaleba onaamukulembera mu kino nedda sinaba kumanya kyagamba nkiwulira ku ggwe nja kuwulira kyagamba ye mwennyini lunaku olwo era bazze kulyako kennyini okakozesa siri muntu nnyo wa nyama netali eyo naye tekigaana bantu bala kugirya kuba abantu abalala ebawoomera abalala abamu eddiini yaabwe tebakkiriza ate abamu ebakkiriza so bwe kitakosa atalina buzibu bakayibanda abo balina ebintu bye batandika bikonsepti ng'ebyokusaaga abantu ne bamuwuliriramu konsepti ye kati bagimanyi nti buli mwaka bagenda kujja balye embizzi yaabwe kweka mwewuunya okuba nti yalina obuyiiyi obwo yayiya ekintu ekitaliiko competition nti olunaku lulwe yekka so mwesiimisa okuba nti yayiya ekintu ekipya ya parliament ne music bisobola so bikola concurrently lwansonga plenary eba ya misana ate ekiro music aba wa kiro so bijagolinga byombi tewaliwo ebinemera mpumula ate obulamu obuwumula gye buli maase ne kati wano bwe mba nkyasobola okukola kankole Lockdown Eagles yali yazzeewo mu butongole si kuddawo mu butongole kuba tevangawo ebaddewo lockdown yayimiriza ebintu byonna naye forays tubeerawo nebyo batwagalako bibawo ebiri kyekyandikoleddwa okulaba this Eagles terina kubeerako okupititinga terina muntu agivuganya kuba yamaanyi tosobola bwoba olina omutima ogw'emirembe togaananga kuvuganya olw'ensonga si ffe twatandika music n'abalala balina okujja ne bakola ate mu kuvuganya tukopamu ebirala nogamba onansinga wano noyongeramu tosobola gamba nti tewali kuvuganya tukwagala okuvuganya kutuyamba n'okweyongerako olunaku lwankya olwawuma oli muyimbi at the same time honorable advice yobawa ku mbeera experience gye wayitamu byobulwa bubba ekintu ky'obulu akaluuka omulundi guno ndaba akawuma ekisooka nsooka kwebaza abali mu bintu byawuma mbeebaza okuba nti wadde ng'ogambye wayinza okubawo obusobi buno na buli n'eddoboozi lyo likoze eki livuddeyo era abantu obwongo bwonna buli ku kalulu k'enkya pozi kyeyinza bagamba nti abakuuma obulwa abo babeere beegendereza nnyo banga bw'ogamba nti be babubba nga bw'oyogedde kiyinza okusajjula ekintu kyonna ne kifa abantu abo boolaba balina omuntu gwe baagala okulonda olunaku lw'enkya oyinza n'okumusinga kino nakiri bo omutima gwabwe bamanyi balina omuntu gwabwe gwe bagenda okulonda era baagala wangule nze mpagira King Saha nze siri muntu ayogera ebigambo nga mbikutulamu ndi muntu ayogera ekintu kyensobola okuwa n'ensonga King Saha mwagira lwa generation eriwo nti generation ya King Saha yeriwo era yategeera kye bagamba mmwe bategeera ye ku dakiika eno bateekamu omuntu atabategeera ku dakiika eno nange kennyininyini nja mulonda simulonda lwakuba nti alina obukugu ne mulonda lwakuba nti generation eriwo etegeeza ye nga muli mu kisaawe ky'endongo bino byonna temwabirina important to industry very important era tulina bye twafiirwa bingi nnyo olw'okuba nti tetwalina bodies ezo waggulu waffe nkulu nnyo kuba mulina okubeerawo ne center we mukuŋŋaanyiza ebirowoozo ebivaako ogenda okulwana royalties zammwe webale kwagala agambye tokiitingangako mu bulamu era kyayogedde kituufu I
okuyingira eggulu muyita wammwe abatalya mbizi malayika Gabulyeri ali ku mulyango wali olusano y'abembezi olukwatamu ekifi n'okirya ate ye tebamufera okigaaya alaba olumala okukigaaya nakugamba yingiramu ebale banange munkubire engalo naye abayimbye mwenda ku mbizi mukama bampera omukisa amina newunyiza onalebo Jeffrey Mutaya mwanyina Zairiri Namatovu bonna abayimbye ku mbizi nange sigenda baswaza buli mwaka tujja kulya embizi ate gye tunagenda tweyongera mu maaso bijja kweyongera okulongooka kubanga ne mukusooka si bwe bintu bwe byali naye mujje tuzimbire wamu ekintu kye tuzimbe embizi kigenda kutulemera ffenna ojja otuule wano ng'oli mulunzi wa mbizi kubanga buli muntu agenda kulunda ki embizi
Kibadde spectrum Kibadde. Abantu bali atubawadde abantu bali mu kulya atubawa ennyama ennungi ebirise bulungi ebirabajero lipokojoyite komangoga tubawa ennyama mutte mulya ennyama tugipima newera tukukuza sipesho ekikono tukijjako ebikono tubizekale tukukuza ennyama ng'eyidde bulungi tetwagala kuwa mbisi olutuba mmeka kilo tugitunda emitwalo 2 eya sipesho bakowole bannayuganda mwenna ab'ebusiya ab'ebusoga mujje tulya embizi gadi musuna beni weyalagira mujje tulya embizi mu linnya lya yesu kuloyo gadeni enansana kulweka bumbi ndaba weekaaya olunaku golumanyi ensolwesyo nayo kiri kitya badde kyagamba naye amasanyalaze ne gavaako okitegeera kiri kitya kati kirikiriya nemwana bavaka abizi bakiseeraseeramuko bakibaseera kata olunaku lwayo kaibanda agambe yayirese mungi ne babutipinga tipa yalese ogwasoose netipinga butipizi nebunyiwa wali eri wabweru kati mukubutipinga nebutoka bwetomere nga webukaaba kati awo esawo yalero kuli mukulamuza nebaseera kwano mutwala kati eteganzi kusa senebadde mbukize mutwe nembaga baje bakutemamu ngeza okutuuka omutwe bagusiriziza olidde tonnalya wano ntandika butandisi twalisaawamu olunaku luno singa lubaawo buli mwaka luno olunaku ensi yejja kweyagala nnyo buno obukulembeze tebulivaako olwekyo n'obuvubuka ajja kweyagala muno obukulembeze nga olunaku luno lubaawo ate batandikira oduwa ne ku basajja n'abasajja balondeyo olunaku nga lwabwe ng'abakazi okitegeera eggwanga lijja kweyagala nnyo kubanga mwana gwe nze sibigenda mu bino naye nazirwa bino nazirwaki lwa nnyama girajanire bannange owekitiibwa pulezidenti kwegayiridde nnyo nze mmanyiga beyigi bannawulete baneeteekawo luno olunaku banne buli mwaka lubeerengawo mutuufu tunyumirwengako tekisinga lunaku luno gavumenti ekola etya luteekezawo omulango lwakigatuwa lunaku buli famire gende ng'egigabira bulungi oba okulunda okitegeera buli mwaka wabeerewo olunaku nga tugabanga be okitegeera
akakodo konna katuleke leba nango no musajja kayibanda kyatukola kayibanda tuwadde embizzi eyina kinege kinene ekambulire Katuvude mbekya wano. mbiro numutuyo nawe nakolo Embizzi mulidde. enyuma kulya nayo okulunda akabizi katuwomedde tulidde Irawo. tukusaba Wangi? olunaku balutongoze batugambe nti oba ogwokutano nga mmeka gatano era walodisi olunaku olukolesa erutongoleze Gavumenti ekola etya? erutongoze nga nenaku sebo omulanga egulidde gavumenti Musayi Museveni tukusaba tongoze olunaku luno nga ttaano ogw'omukaaga olutongoze njagala kabina